wali owuliddeyo abasajja ba NRM bakola blackmail ku propaganda ku national platform okuvugula nga buli omu alumbye munne against munne kiyayogedde nga bakyogedde ku Kyagulanyi bakyogedde ku national platform waliwo tekiriyo ekitibwe kiko negwe nojja nti ate lumbu yayogedde bwati no ekyo tekijja kukola nze nina kwogera kigenda kigenda that is wrong kitegeeza nti tulina conflict of interest gwina interest eyo gy'oyogera abantu bagitwale that is wrong buli muntu ayogere kyayagala azirongazi nti emundu agitunuliza Museveni tagitunuliza president tagitunuliza bakulembeze tagitunuliza ani omuntu gwe tuliyinza okulumba ng'agenza against ekibiina oba ng'alumbye president nga comrade waffe naye bitali ebyo buli muntu wajja n'akola live ye n'ayogera ekigambo nga kiri against this regime don't stick that video omuntu muleka akole information ye buli muntu muleka nti nze nanyiri struggle since when kati president agambe ki bebasibira mu struggle na bava bagambe ki abafiridwa abana bagambe ki abafiridwa ensimbi ze bakole ki bagambe ki emundu zonna ku Museveni ensonga yonna ng'ekwata ku Museveni ye target yaffe tosobola kuddira nti emundu ogikutte ate ogitunuza mu muntu omulala gwemukola omulimu gwe that is wrong no ekyo kibagambye buli lwosanga omuntu nga astikinze mu video ya comrade munne manyo yo si waffe ekyo kibagamba njagala comments ne bwe ziba 3 bweziti maze ku social media kuno nga ndimo struggle for the good 6 years njagala ombulyo nti nali nkotte mu video ya comrade muga kino bakyogedde bubi kino bakyogera bati kino bakyogera bati njagala wandika comment wadoli ku live yange I don't care yo seriti bahabulwa nyandwe lutabayisirwa kye kigambo kyasinga okukozesa divide and rule mu Luganda kitegeeza baawulemu obafuge ekintu ekyo muzungu yajja akikozesa nakati akyakikozesa nende bakaddugala bannaffe bakikozesa divide and rule twandisuubidde nti ffe abakulembeze abaagala enkyukakyuka ey'amateeka n'ebiragiro twandibadde tutufuuka ekyokulabirako nti wadde nze ndi kafulu mu kwogera n'okwogera ensonga z'ebyobufuzi naye ate mu administration ne management nabye sisobola mu management nina kye sisobola kati saagala kulengeza oyo akikola bwe batakoze ensobi mu management eyo twandibadde tubaako we tukoma mu system ya divide ano Museveni muno mwatinga okuzannyira omuzannyo bulungi akusetinga ne wekuba goolo kansoke mbasomera akantu kano ekigambo kye bayita divide and rule yenkola engenderere ey'okukuumira abantu yenkola engenderere bafuzi abasibira mu bbwa gye basigaza okukozesa mu buyinza bwabwe okuleetawo enjawukana wakati mu bantu ekivirako abantu abo okufuna obutakwatagana bwe batakwatagana kitegeeza nti ye omulabe waabwe aba afunye kyayagala oba munfuna tukyali mu kalowoozo tuli mu divide and rule kanka basomere bulungi nawe osobola okugenda okukwata essimu yo ku mutimbagano n'ogenda kugola Moses n'oteekamu the meaning of divide over what is divide and rule ojja kifuna bw'onoomala okufuna ekigambo divide and rule then ojja kutegeera lwaki bwe nkugamba ekigambo divide and rule kitegeeza nti bafuge sooka obaawulemu oyo okubafuge bw'omala obbawulamu obufuge gwabaawuddemu kisigala gy'oli okubanga oli mu control nti abantu abandi badde bakwatagana omaze obbaawulamu osigazza omupiira bagenda sigala nga balwanagana gwe nga bw'ogenda mu maaso mu nkola eno kijja kitya wano ku mutimbagano buli muntu alina omutwe ogugwe era buli muntu ebigo byayogera bibye wano sisuubira muntu agamba nti gw'olina doctrine esobola okuinfluencinga buli muntu omukaka endowooza yo n'entegeera yo ne superiority yo that is wrong buli omu akozesa mutwe gwe ate buli omu alina ideology ye
nze sikola nkuwa no vile bagamba anti njagala okako omuntu okutegeera nga bwentegeera oba yenkugambye oba bitwala nga bwembikugambye no nkulekera reserve yo ne right yo okwesalirawo gondemu ku kyowulidde sina right egamba tegeera nga nze tegeera nga gundi wabula bw'osanga omuntu nga nti yiye asinga otegeera doctrine gyagala otegeere teri muntu mulala abuuza ku bintu byayogedde ng'ayagala bibye that is wrong toyawukanako na dictator nti ye kyayagala kibe tabeerako muna muntu akibuuza that is wrong buli muntu wano awa opinion ye okusinzira ku experience n'ebyalabye omuntu abiwuliriza ye n'amanya nti kati no kyayogedde ngenda kugatta akawaya kino na kino na kino nsobola okukikola kino sigenda kukikola naye kasita ogamba nti nze kyenjogedde kyekisalawo teri akiddamu kubanga no wano tewali nanyini struggle y'abannayuganda ffenna era buli munnayuganda alina right okukkiriza kyawulidde oba kikubamu bituli oba kitereeza oba naye okubeera n'endowooza ye njala tukkiriziganye buli muntu abeere n'endowooza era buli muntu abe munne endowooza ekitiibwa gw'okwefuula nti gweyiyo yagala gikaka bantu bagimanye that is wrong no buli muntu alina ideology era president ga nja gufuuke bangi nnyo buli omu ng'asobola okulwana ku lw'eggwanga lye wano ku social media tekuliko president wa social media no buli mwa akozesa mutwe gwe data we simu ye sente zo so don't influence people with your poor influence nga goloza nti gwe ayagala okutegerera abantu no leave people to be and let people decide what to hear and what to decide ne president atukulembera tatugamba akoti kino kibaka kakomo kikole no takitukakaako akulekera ne weesalirawo wabula bw'oyo omuntu gagati nze kino kyekisalawo kino kyekirina okukola kino kirimu manya nti oyo alina ekigendero ekikye tetugenda kulowooza kyekimu kyovula nti wabeerawo options ne bwe tubali mu business meme katale kyesimba kyegula omuntu wakaka ekintu ekibi kitegeeza ekintu kyakuyisaako ki mutandika okwesawo nze mbawa eno information buli muni yeesalirawo oli waddemu ogiwulira ogitwala okulondamu oba okulekawo era sikugamba timuli kyenkugambye kyenkomeredde nkugamba naawe twala obudde onoonyereze ozuule weetegereze ne buli lwenka nti ekyo kyekituufu tojja kivaako bw'okivaako ogenda kuwangato nze nsembayo simanyi nzaani that is total nonsense toyawukanako na dictator toyawukanako na dictator toteeka ndowooza yo nfu mu bantu wendowooza yo tambula ogende na buli muntu muleka wendowooza ye kyekitwawuza emitwe n'okutegeera ompulira bulungi nnyo kyekitwawuza emitwe n'okutegeera naye bagati ate gwe nze nsinga nze njogera kyensalo no that is poor reasoning capacity kati mukigula lugi njagala tuyige nti nze bwe mbanga njogera gwe bwakwogera I don't decide on management no kubanga nze kati sigenda kudda mbiki sisobola gandi kati nze ngenda okudda mbibigere bya secretary general zifu kuba secretary y'intu tasobola kukola kyenkola buli muntu master mu kyakola ate waliwo abakola decision making tebazigwako bugenda okola decision n'ogenda nti kino nze njagadde kigendeo kino it's a process by process ate tuyina okubutawa mulabe waffe kyagaanya kweyambisa mu kisa gwaffe kututeeka mu ntalo no kuba kati bwe tubanga tugenze mu ntalo nga ziri within amanga stars kitegeeza ye Museveni aba ali mu system ya divide and rule ideology can't work. If your ideology says that we must act with immediate effect, as it happened where everything passes through process, which you get a process. Buli muntu alina field gy'akola mu kino kyembagamba nti njagala buli muntu bw'oba okola ekintu kikole n'omutima gwo ate n'abantu abawe time balowooze bamanye biki ebyokukola ompulira bulungi nnyo ekyo bwe tumala tumaze kiyiga tujja kuwa respect ne bw'osanga omuntu nga buli video y'omuntu agisitiikingamu yajjamu bigambo kitegeeza nti talina byakkola era ne byayogera tabikakatako tabimanyi tosobola kugamba muntu nti ogenda muguza endowooza yo gwogimusibeko ekyo kikyamu tosobola kugamba muntu nti gw'osembayo mu kwogera ebigambo by'enkyukakyuka ekyo nakyo kikyamu tosobola kugamba nti gwe buli ayogera musiru gwategeera ekyo nakyo kikyamu
tosobola gamba nti nze kyenjogedde tekidibwamu. That is wrong. Oyawukana Dine Museveni. So njagala bagamba ekigambo kimu tuwa ebitiibwa. Nze mba nkoze video nga ndabye njogedde ebyo byange era bigenze mu public. Sina bwe ngamba nti bikakateko eyo ndowooza kati gobojja notandika okumingolinga information yange ogiteekamu ogikubamu ebituli ate gwolaga oyina eyo esinga ku yange. That is wrong. Ba propagandalists ba NRM babira ku TV ne bajja basala ebigambo ku president buli omu asala kiki buli omu asala kiki. Wali awuliddeyo propagandalist wa NRM ng'agenda against ne bandawe bakola propaganda ku national platform.